honestly speaking, waliwo entalo eziri mu group ya Bebe. Waliwo entalo eziri mu group ya Bebe. Era ne bannamawulire be tebatukwata. Netutuuka okuyimba nga bavaawo bali ku order babagamba Kenzo temukwata nenga lwaki. Ekyokubiri group ye y'abantu baludde nababa ba media babatuula mu buti bonna bali ku payroll. Kera kumacha bwe betuluzaamu kamera Kenzo mubiwulira. So si kyakweka kiri open naye nze sibalinaako buzibu. Nze ne tiimu yange tetubalinaako buzibu era teri gwe nali ngambye nti mubavume mubafiise temubakwata temukola ki. So and era tiimu yange yonna ngigamba we should keep like that. Terevu nkwaniriza nate ku Focus TV bali nnyo okubeera nga ogoberera bali nnyo okubeera nga olaba. Baganda baffe bali mu nzikiriza ez'enjawulo sijja kwosanga bakonako kubanzikiriza nti Focus TV y'abantu bonna. Abakristaayo abakatuliki Mukama yeebazibwe omukama mulungi. Abakatuliki abakristaayo Mukama mulungi Mukama yeebazibwe oba omukama yeebazibwe. So nga ate bannaffe abalokole naffe tuli ba Mukama yeebazibwe. Ekijawulo kiba nti mbadde ffe tuba tukitegeeza nnyo. Otandise usosoze mu mawanga olinga Seeka. Seeka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka yabagamba Seeka bannange. Seeka yagamba naye Seeka oli nange ku set tandika na musira omwana oyo abo abaana balwanira okuba nambe always. Naye nga twebaza abakugoberedde ku Focus TV nga bali mu bitundu ebyenjawulo. Era Sami nkwebaza nti show ze tukola zino abantu basobola for granted because zikipingibwa nga bazigoberera. Sami abantu batugoberedde abantu batwagadde abantu bavudde ne bagenda ne mu comment section nakuwa obubaka wano mwagambye oti nayo kitwa tutegeeza ekyo ekisinga mwe bali nnyo kubeera nga mukikola. Era nga Sami nkutegeeza nti wetuva wano ku mukutu guno utwali tuli ku kamera behind the camera olina kumpa enkoko tuteekateeka akireke kubanga Sami oli ku brandi sebo. Nakukwasa brandi njisaamu ekitiibwa. Nakukwasa manager ne ngamba oyo akukole. Manager ni Silvia. Manager Silvia ebintu omusajja wa bimuwa teyabituusa. Nenga bakali kyenzudde manager si no obuzibu director. Oyo obulango buyitawo ku screen omuli ba Focus Event Services bano bateekateeka mukolo Sami. Era omukolo gwanga mukaaga kweyanzaako ensuso kuba gwanga yonna Focus gwammwe ogwo gwammwe. Ate njala nabbagamba ekintu kimu nti gwe Focus jangu ogiwa omukolo otuule ogibanje waaka lema kubeera mugole nga todda ate gwatawuka abanna ennyama eyidde bulungi egonze bulungi kajuyisi keeko giwe kajuyisi ejja kukolera keeko ketalingi byonna kyekyo okutimba kyekyo bajja kukutereeza bulungi teri ebyo ate oyambadde changing dress ya papo ate mwatimbye biyero kala crashing nebeera ebifaananyi ne bifa waliwo gwangambye yakuba ebifaananyi ebya bbulu omusajja tamusonyiwanga okuva ku olwo sinekyomuwa namba za Focus teyambuuza namugamba senga waŋŋamba nina omusajja wange adde Focus akasente muteesa kasatu bantolese kasente ate katyobuula bannange tosobola kujana mitwalo gy'okumi ketwayogerera ku channel ya Unique Media aka mukama jakuwa omukisa gwo tugwetaaga kituufu naye ate adde yakedde n'asaba Katonda omukisa ayite bakasitoma mu business atakuleesa ate naawe omugamba mukama jangu ne ka budget jangu ne ka budget oyogere ne Focus Event Services bakuteekera omukolo so nga ne baganda baffe aba Focus Farms and Chicken Supply abo beewaayo okuyigiriza kulunda enkoko kakoko nga kato abamu basinga okutyawo nnyawo akako akato ak'olunaku olumu obuzibu tubuyina mu delivery lwaki olumu teba delivery nemukikola bulungi kati ffe kye tukola wooli wonna esente z'osindika oba booking enkoko zo transport omutulekera olinda kakoko nga kazze ku faamu ate n'ekirala tukuwa consultation free of charge nti newobeera ku simu nga tetuze ku site Focus kano kalibe kati
tutambula n'omulunzi waffe mpaka ku katale era n'enkoko waba talina bazigula ku kitundu waali bazinona abaana ba Focus tubeera nga tuzisupplyinga so beyungeko enamba ku screen kweziri tubeere nga tutambula Sami taata sebo nkwaniriza ku Focus kama ebazibwe amina sebo webale kubeera nga oli musajja eyeekuumira mu kumanya okirina okuba kubanga ne Bible egamba abantu bange babuze lwaki lwabutamanya kuwula kumanya Sami mu entertainment waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda omukulu wa Unstoppable ali mu kweyuza ne Eddie Kenzo akagaati kalabika kalakidde omukubbo anti abantu balabire ekintu kimu anyway kasooke nkulindo yanjule then nga kuliko ne Alien Skin simanyi kuno okuzoganya kwazoganya ye winning formula yegenda omutwala mu top 1 obanga like mu top 5 oba top 3 yagamba top 10 namba emu paka ku 10 n'emu ne baddirira wanaona okuva ku mpaka 10 yali nawo Alien Skin mpaka kali ntandikire kwani samisoko obuuza balabi ba Focus sebo abalabi ba Focus mbabuuzaako ekituufu kiri nti mwebale nnyo kubanga mulaba waaka omanyize njagala nnyo channel nga telina bias true njagala nnyo channel at least ekyayinamu ng'ogirinamu ka element ka journalism ng'ekyayinamu akalungu ewa equal opportunity true kubanga YouTube zino ezisinga zonna ziri biased osanga eya current affair eya politics weba ya nupu yekka era NRM tena kalungi kekola okusinzira ku bo osanga osanga ya NUP I mean ya NUP yes osanga ya NRM tena kikyamu kyekola ate ne opposition infunzibu buli ali mu NUP mubi babbi bakugambira nga balumbagana ezo channel zitamya amawulire era zisinze okwonoona amawulire ontegedde naye kati nze wendaba channel nga Focus kyobola banze Focus ndowooza ne musajja wange owa Beyond ze channel kwe nalimbadde lwansonga nze saagala channel ziri biased very true nyinza okuba nyina kyempagira nga nze Sami naye kyange dembe lyange naye abantu sirina buzibu ku adde awagira kirala era nze abantu abangoberera sibalinaako buzibu kyova olaba nze ni musajja mulokole nitusobola kunsanga nga nnwana n'omusiraamu awo devo navaawo okutegeera kwange kwasukkawo so nkwebaza okubeera nga okuumya ekyo amina especially wali obisoma kati wendaba nga obikola nziramu amaanyi so nembeebaza beebale kuba amazima gati numbers nziraba zeeyongera naye nga gama y'omukwabo abalaba gama musajja wange ate gama kano ka message kankaweereze gama kuba buli show agiraba kano kankamuweereze specifically for gama amazima gali nti gama yo cheating us atya gama amanyi ebintu bingi byatuulidde simanyi ajabegabaneko naffe simanyi oba kiva kuki simanyi oba akyayina byamaliriza ng'omuntu simanyi oba yakitabuti nadda mu birala naye nze gama ate kino nkyogera si kuba nti mukwano gwo oba mukwano gwange oba mbw ajja kundaba nze nayiga kubeera n'abantu bangattako very true atangattako sirina kyenkwagaza tofuuka kyali wange nizoba sikulinaako buzibu naye tofuuka kyali wange lwa tomusembeza gama amanyi ebintu kontenti waffe amusirikidde amanyi ebintu is intellectually rich true ate ali creative ontegedde ekijjamu art ono lwaki nkugambye nti alabika maybe alina byakwasaganya gama bw'aba agambye kino ngenda kikola agenda kiwa obudde bwe bwonna kyemumanyiiko ye quality emu gye mwegombako akiggusa so twatuka okutakkaanyaawo nga muyita Mr. Perfection
nze mumanyi musajja wange mumanyi wana nkola naye obulango mumanyi amina so naye mutumiddeko ndudde omulaba era amazima gali nti mumisinga amina kama wananyamba munoonya wakagenda butuusa totaga butuusa mulage vidiyo kyenva lambyogedde lwaki obiddamu nyinza no bikyamya ojja bikyamya gama wamanze nkwagala nnyo nebye wankolera nsi amina amina nebyokola nsiima nebyojja okunkolera nsiima ate kyemwagala kamanyi Bible nnyo nnyo anti oyo oba wange nnyo era nja mukyazaako ku unique mutemeteme Bible yes amanyi Bible yayiga n'olulimi olulala lulimi ki alina olulimi lwayogera nga bali mu kusinza naye ate awo alaba Focus TV we bali okubanga ogoberera ako kayiseewo nga kabayira we Sami olunaku lwaleero Eddie Kenzo waliwo video gyentadde awo nga tutandika video eno Eddie Kenzo abadde ayogera nti yatuuka ne kussa ku side ya Bebe Cool nga bo baba bayimba ye n'akakundi kuba n'abamugoberera abamukiririzaamu nga amawulire gagaanibwa okukwata performance zaabwe obanga Rasta ayagala bitu omukulu oli aleme balaba nti babadde bayimba simanyi kiki ekiri Sami simanyi kiki kye wawulidde ku story eno era mu maaso awo okitemetemere tulabe problem eva luddawa omukubo ye kali ntalo nga yawa kula ntalo mwakumira ekintu kyerinnya lye we lizimbirwa kubanga bifu ze zimukolera kuva dda yatandika endongo oba kubabiri kwiza kuliko omu so oli yali separate yes. top 10 so tumuleke top 10 so tumuleke okay. tusoke tutemeteme bana aba kale kati ekisooka obuziza ekizibu kivaawa sinza asinga otegeera siri epitome sigwe enkomerero ya buli ya kutegeera sinza epitome ya magezi nti kati kayogedde kyekyo kyekyenkomerero solo bo omukyamu ennyo solo kuba omutuufu ennyo true kati obuzibu buvaawa ekisooka mu lubiri temubaamu bakabaka babiri bwebaga nti olwo olubiri lwawa lwagundi abeeramu temubaamu bakabaka bameka kiringa mu maka temuba bataata babiri ate kizibu nnyo era tosobola kusikira taata akyali mulamu ntize nkuze nnyo ako nako kakulu ntize nkuze nnyo taata ndaba tavaawo kati musikidde taata olwokuba tovaawo nze kati nze musika we mwenze byange byakusooka tema musingi yes very true kakati Bebe Cool kuva dda y'omu ku bakwasaganya ensonga z'entertainment mu pate eyo eya NRM era olumu nga gwe bawa n'agabira n'ayita abayimbi n'abakola ki n'abagabira yabagabira kakati Edirisa ajja tabani wa Kyefaali nejjukira ono taata tannafa akyaliwo Katonda ayagala musikira kiki ogambye bakabaka tebaba babiri tebasobola either ino kujanga midioka nobeera wansi woli oba togendayo yes kuba kati Edirisa ye alaba munene ate nga tojja munenya toyinza kimujja kubanga alaba bye bawaana banombu banene basimanya biki alaba abikoze oba oliawo n'awardi zazirese n'obbasinga so alaba is big omanyi nagamba adde abasajja abo basetinga ekintu kyabwe ne bakisiba bati okupenetratinga top simanya big thirimbo ogiyingire lutalo kyola ne oyimba endongo n'ogikuba bajja kugamba bulazo oyimba naye abaana bali bayimba amala n'omwaka omu ku top 3 nga talinaawo naye nga bagamba beebafuna kakati olutalo luvaawa Edirisa watandika okujja ng'omuntu omupya yenna ajja ne leadership empya leadership ebaddewo ebadde ekyamu mu bintu ebyo omukulu nga bagira ne bamukwasa n'ayita abayimbi ne bagenda ne bayimba bayimbi ab'amaanyi abamu mu ggwanga
ontegedde kati ku luno Edirisa gwe baawa ddiiru teyita wa mukulu bulijjo olijja afuna bagimuwa we bagimuwa aleeta concept empya ontegedde agamba okusinga okutwala omuyeye gw'abayimbi abali national baliri pazo mbaje Kampala makingi abo abamaanyi ba Gravity bani bonnabo bajaje Ronald abo bonna abali national amanyiddwa ti priority twandigiwadde nnyo abaana abali region eno buli we tugenda mu region zino mwe tugenda waliyo basita baayo waliyo babebe kulu beyo nga ba region eyo bakamiliyoni boko ku kyalo kati Edirisa nga agamba nti kiba kya buli az'amaanyi tuze campaigningira mu kifo kyabo ate okuba obutabawo mukisa after all omukulembeze abazze kwogera naabo kati n'agamba then waliwo banational abamu abatonotono so otambula nabo Kamiliyoni Bebe Kulu ababo si buli omu naye ab'amaanyi abamu tuso otambula nabo naye nga abasinga obungi priority tugiwe bali which I think was a good thing to me okuwa omukisa abaana basangibwa mu kitundu omwo mbaweeko ku ssente omuntu naye wajja n'agamba nayimba ku kivvulu kya President Museveni bwe yali ajja wane waffe idinda then ekyokubiri ndowooza ono yakikolola okuba alaba ye president wa federation kati ng'alina okufa ku bayimbi bonna no omuyimbi wa region ono kasito kimuwa ekyo value yeeyongerako era obuvulu bweyo abanga abadde bamugula 5 ayongerako kati Dirisa mu ndabe yange concept ye yali nnungi however abasinga bagitaputa mu mbeera nti yagiretera mu mutima mukyamu ekyo ndowooza yaabwe waliwo kati of course bano banyiiga abadde nga ku kintu always ekisooka omugaati wagubajjeeko bawaggwe n'obatemerako ekyo kinyiiza abamu kyaki kyenagamba mu interview zaffe ezasooka nti Edirisa ne waakola ebirungi mutwalo waliwo abayimbi bo nga balaba talina kyakoze n'okubeera mu kifo tayisobola bakulembera ng'era kibayisiza ddala bubi lwaki ye kati either olumu nga yakkiriza olw'okubanga the powers at play zaleeta ekyo n'okubyesonyiwe bwesonyi naye nga ye alaba tolina kyoyinza mugamba ontegedde kati mubamu batakitwala bulungi y'omukulu Rasta ndowooza yange big size bebe kulu yakitwala bulungi ontemeratemerako otya nga bulijjo nze atemerako kati ate otujja nako wewe otya obusika nga nkyali mulamu okategedde kyenatandise nakyo enjovu mmeka wezirwanira ebisubi babina okukala kyolaba liri paso bakaaba naye omwana wemasaka oyo bannange otegedde kwawezeekuba ziti obusuubi mwe mubeera mukafiiramu kati abo abasajja obalaba ekibalwisiza mu industry n'okubeera mu gavumenti si kyabwereere bayiiya kati omukulu kye yakola Rasta yagenda n'akuliyetingayo kifronti ekirala kye yatuuma unstoppable ontegedde n'akiguzaaguza ojjukira kati alina contacts defiance evereri era ye nga mu kiconcept ekyo ataddemu nti tujja kugendanga mu kifo we have a discussion with the youth kyola mu kiintroducinga wano ku speak okukironkinga era walabawo engeri y'obumike nga badiscussinga njira ka video akatambula ennyo nga waliwo omwana amugamba nze ndi wagundi nambuza lwaki owagira ensonga bbiri nga alina nebyambuuza nsomasi nga bakwata ssente ne bakuwa bikiwa ebikyo
So that was the concept. Tugende mu kifo tukyuse mindset y'abavubuka through discussing with them, more of a podcast kind of thing. Kati mu kyani stop ekyo wekiyitamu Kanate ye n'akomyawo ye yakomyawo buli ono gwe yali sideline nze Amiliyoni Alien Skin Gravity Kenzo be yali agamba nti bannange tutuleke e Kampala abaami eri ye tulaga webale yebe yakwata bali lipazo n'amugamba ne lati n'amuwali tuyimbe ekisododo very fake song Gravity omutuju ne balumba unstoppable kati obuzibu bujjirawa bonna balina kuyimba kulala emu Katona alina kampu ye nona alina ye naye ng'ateeka budget bakalocatingidde wa Musuuza bamualocatingidde ne kati noono lwaki concept kye naye bamuwaddeyo era temanye embeera y'omukulu divide rule nga tugenda mu maaso kati nga omanyi Rasta amanyi akazannyo we katambula tiimu ekola ku bya social media biki esingo ey'amaanyi okukolera bali ya silent majority yiye abaana bali mu kutambuza enjiri eno ku mitimbagano ontegedde yiye abayimbi abasinga amaanyi abateekawo embeera nga bazze mu kitundu ono yali yabasaidilayininga kitegeeza kati bali ku saidi ya oli abakomezzaawo abawadde akawogo kati enkubagano nejja kyokka ate nga mina beera mu kifo kimu kyola twalinawo ka vidiyo kamu enkubagano ezitandika wano nga bazze kati omukulu ye nga tava mu mmotoka aliwa Edikenzo bali basooka ne bayimba then abayimbi ne bajja ne bayimba oba okategedde nti bali ba Gravity basooka ne bayimba kati omuyimbi abayimbi ne bajja concept yali yanisooka besooka nevaawo nene neje bano kye baalabanga okuzalawa tetuba kutya bakatenaliza nti gwe muyimbi ate beba basembayo kitegeeza bebekula bakatenaliza wono kati omukulu nga tava mu mmotoka nga star ne mubayimba bonna kati naye n'afuluma ale kyola Gravity lumu yagambako sigenda kuyimba kenza afulume ki emmotoka akategedde naye kyali awo kati concept wejja kati ne bano ne bagamba kati bo kye bakola okimanyi buli Kenzo wajja n'akwata microphone yefa tomuwulidde nga complaininga DJ Ringa ne waba adda agibaddeko ng'eyogera olugimukwasa teddamu okanya kubako weddako nezikira kumulabisa entalo nga muzirwana mu style nyingi kumulabisa ekirala kye bakola ali ne basita babisanya nabo bali bakazanyo bakamanyi era basobola okufrustratinga because babibaddemu ate gaana agamba atatabibaddeemu nnyo abigwamu bugwi bambi bali politics wa music bamukuliddemu left right center nti ofulumya oluyimba olwakabi ade ne bagamba yafulumiza kaagala tweet ne bakuzizika olone gwe waŋŋamba olumu eri mabegako eri edda yawo omwana collab babikola kyojjita bagitambuze n'atukunyawo olulala n'akutuuzaako olulwe nemusobola kiyakkiriza collab so ezo entalo bazirwanye bamanyi politics w'okuyimba naye kirala kye baakola jjukira social media yoono olumu batajjeeko microphone bamuleka najja n'ayimba nga aba social media bavaawo abamawulire nga abaana ba kamera tebaliwo oba bamuyambye obutemaatema Kenzo wajjira abantu ne baleekaana bo tebakwatawo bakwata wano ng'ayimba balina kyayogera nga bakkakka ke batambuza akanyabba kubira bati nga tebenyeenya ke bata bakuleetera nti tokyalina makulu kati cold weather egenda mu maaso bonna teryayogera kyolo no wayogera agamba banwanisa naye nze nkimanyi akulira okunwanisa muyimbi kalate ye
Rasta amanya akazannyo tumukube nga tomukutteeko kikolwa naye kivaawa onsikira sinnafa tetusobola kubeera bakabaka babiri yes tekisoboka era nze kino nkikubuulira Adde oyo omwana ajja kusuulawo obwa pulezidenti abutagayi bannaye abayimbi mbatadde temutegeera kubanga Kenzo ayina ebizibu bye ng'omuntu ffenna Kenzo ayina ensonga ze lwaki yakyuka buli omu ayina ensonga lwaki yakyuka okuva mu kibiina buli omu ayina ensonga lwaki ali awo waali goba ensonga ogirabanga etalimu makulu ku ye erimu amakulu naye amazima gali nti Kenzo musicale Kenzo yeetaaga ebimuli bye kukiba kya music abayimbi bano abanene balina okwakinologinga nti ebimu bye batakoze Kenzo abikoze kati kyekisinga olumuluma Kenzo oyo nensobola okugiteekako amaanyi alabanga probably respect gye yandifunye si gyafuna si gye bamuwa kati yeekanga ayagadde okuyimpozinga amaanyi ge okugabakakako yes naye nga amazima gali nti musicale ng'oyinza obbiyita chance oyinza obbiyita mukisa respect eno bagisaba bagikaka omuntu ogikuwa tebagikaka naye olumu kya buntu tuuka n'ogamba naye Adde lwakyampisizamu amaaso waba Adde yakola kino era nkikiriza kirungi ne kino yakikola kirungi lwaki nze wenkola kino okategedde ka buntu kajja ne kakuyitamu sigamye mbu akibaako always naye I'm very sure kamuyitamu kuba naye muntu si malayika kati ate politics wa kuyimba tamusobola yes pulira abagamba nti wa mutima mubi nze sikwataganangako naye ng'omuntu personally tusobola kukikakasa oba kigaana balira bagamba simanya mutima mubi naye era ogenda okulaba nga bagamba nti mutima mubi wabaawo ensonga because ow'omutima omubi lulinga mwalimu musuuta kitegeeza waliwo ekyagenda mu bukyamu waliwo ekyatagala because mwamusuutanga okategedde era nga mugamba yakola ki yasinga kitegeeza waliwo ekyagenda mu buki mu bukyamu ate temwagala kyogerako nga we kiri mujje mutugambe amazima nti wali twagala kawogo kaagaana omukulu yakatusookako kubanga nga leader waliwo ensobi zogenda okola olidire zogenda okugoba ziyitemu waliwo zogenda okugaana oneze mujja okutuula muteeseeko muzikyuseemu kati lwe lutalo olugenda mu maaso boosi y'omu naye abakozi bali babiri abakozi bali mu beekwagula okategedde kino kyoba olaba waliwo olumu Kenzo olwajja oba Kenzo yalaze kuyimba oba ki naremu abayimbi be naremu tayimu yo banagiwa Alien ayimbireko ku muzeeyi ndowooza nga agajja oyimbi osanga muzeeyi anaakokyayo tayimu enagimuwa musajja bali mukuyimba n'alyoka agamba gye gino emirembe muzeeyi gye yaleeta ng'abantu balwanagana muzeeyi teyabalako nakosa yayimukirawo n'agenda ng'omukulu ayokyeza kati ani yaswala olowooza Alien Kenzo ekirala ekitawaanya kampeeno eya Rasta nekyo kiri ku Rasta ng'omuntu nze nno ndowooza butakkiriza manyi olumu okkiriza nga nakola bye nakola naye ku generation eno waliwo ate abaana abazi kati kyekyo kiri mu buzibu bwaffe kiri mu leadership okuviira ddala waggulu paka ku bachairman kati kiri ne mu buli genda mu zi kampani zetukolera osanga omusajja ne bakugamba twali wano ne Kojja Kagatu yatugamba ate ku mwami gwe nabuuza nagamba okuva radio eyo yatandika wali nakati naye nga talent zizze ento zizze nga abaana bali creative kati obutakkiriza n'ogamba this is it let me move on kyekitawaanya naye ate olumu kijja mu ngeri bbiri probably nga
jodda tolinaayo nogamba bwenva wano ku luguudo nzirawa kyesisuubira kuwaze ndowooza nekitawanya Bebe kati si ssente kuba ssente azikoze nalaba luli alaga ezimu ku mirimu gye gundi amayinja kukwale biki zimukolera ssente agamba akwata gundi z'enguudo ezo yagamba ndi ku bigambo bye ssente azifuna naye kati nze ndowooza asigadde mu kintu kino relevance alaba nga wakivaamu atwanyiriza omwerabira nitumunyumyako bunyumya ng'abayimbi abamu kati awo Kacoola atono ye gwabisala naye Mukama yamuyamba nti eno yavayo ate nadde eno ate akyali relevant kati ekyo neno gyeyada nasambira yakajji kati omukulu anoonya ekimukuuma noono nga bogerwako nga bawuliziganya tekinanyumyanga naawe kati bano balaba gyemiti emite gina okuggumiza ekibira naye ate emikulu tegivaawo kubanga bw'ogamba bwotyo Bebe Cool yandibadde essaawa zino agamba anakambaleke bakole ki ate njagala nnyo ngeri kati just imagine engeri Bebe Cool gyayogera naye nga wabuwi magezi aluŋŋamya kakati ebyo twabikolanga naye tebirina makulu ng'ali mu kutereeza tebinyuma nga Bebe ayomba n'abaana abato tebinyuma ge mazima omwana akuze ng'akwegomba ate obisane naye omwana akuze agamba senga baabambanga Bebe oyo bw'afuna chance mutandika okuwanyisiganya ebigambo batakyasobola kulaba kiri kitiibwa kye yali akulabamu kyate kikyaliwo so kati lwe lutalo oliwo kyolaba Kenza java yagambe baagala ku Gravity anwanise ne Gravity nze yamuleeta biki naye nezo emboozi zanze yaleeta gundi zikome toseka ade emboozi za nze naleeta gundi zikome maama adde we naba namuyamba nga nzaaliwo Mukama nanyamba ekiro ekyo ne muyamba era ne muyamba neebale Mukama ampa omukisa amiina ne sirufuula luyimba leka adde gwe nayamba yaba lufuula oluyimba sinze. You get my point. Leka kulowoozesa abantu nti gwe buli kaseera olina kubanga obajjukiza abonze nabaleeta abonze nabakola ate nga gwe bakujjukiza abaakuleeta obagamba nedda tewali kye bankolera okategedde bwe tosobola wa bali bimuli byabwe abaagoyagala babikuwe lwaki gwe obyagala omukulu yavayo n'agamba tewali kye baamukolera naye yali mu studio yaabwe amaanyi ge yagirirako kubanga Mickey Wine yali amanyikiddwa okusinga ono olw'okuba Mickey yali muganda wooli very true kitegeza ne otusanyalaza ba producer abaamukolerako ab'amaanyi senga teyali Mickey kulemera ku baganda be naki ab'amaanyi abaliwo mu studio Pademan baani abo tebandi mukoledde naye yavayo n'agaa tewali kye baamukolera kate ye kitegeza bw'oba towadde bimuli bali nawe tosuubirayo bana ng'ate bifo ku sale eno yasibanga abasuuta bannange ono ye Godfather senga si ye ono ye taata wange tojjukira ekivulu ku Serena ng'aweza emyaka oba 10 years of Kenzo tojjukira Bebe Cool yekwate negundi mu ngalo yayogera ebigambo ebirungi yabagatta kati we yakyuka nadde eno ebirungi ne biggwawo naye kwagamba yali abyogera movie abantu balaba ebintu bya wokolero adde wenkukolera ekintu nkikoze siri mu kamera era sitaddeko kamera nga nkuyamba kati adde waaba ye yasiima mbalabyeko abantu bangi nga bajja mu kamera nga buli kamera waafuna omukisa awo omuntu ebimuli bye adde waaba yasiima leka akyogereko tisenga sigwe gamba omusajja tikyaleka ansiima exactly nenze buli kanje bannange adde oyo mumulaba nenze yamukola ate si yabikola byokka nalaba ye ali ku Gravity Butcher ate naye amwesimbyemu musenga sinze edite yandize kwa yasookera wange najja nangamba jajja Butcher njagala kuyimba kitegeeza wakinabadde ate awooli ebimuli exactly kati I think ezemboozi nze yaleeta gundi ne gundi zikwata cross zikome leka omuntu gwe waleeta aveeyo ku appreciating bw'aba aganyi
mukama wamuleka era twagala tukoleyo lumu program obona abokkiriza ade lwaki abayimbi balo abayimbi abanene balowooza nti wendeeta ade talina kunvaako talina kukula lwaki buli ade wakuvaako Million Island mbu alina beero mu ppaka lwaki buli waavaamu luba lutalo why nakiraba ku Rema ne Bebe nakiraba ku Chameleone ne Good Life nti gwe omuntu akuza talent walibadde okyesiimisamu na bwesiimisa yagenze nkozi oli kama yebale olina ewuli agenze atozimba era kino nkiddamu ade nkubuulira wano mu Uganda tewali yali ameekinze ku muntu abayinza okubanga bagezaako be baswangiza abo naye bano betuyita basita tewali eyo topic onaaba ojaga tujja gitematema tewali aleme kuvayo kukereimingira tewali kati gwe mpaayo omu nkutemeretemereko leke tugende ku topic endala ng'oli eyaleeta oli nga amwesibako tutemeteme tule saa yava ku lusozi kakati ade amazima gali wegati kye bayita okuyamba omuntu mbu nze oyo nze yamuleeta kwe kubeera nga ndabye essaha nze Chameleone yes ng'ayina eddoboozi ne muzuula nga nze ne muleeta ne muteekamu ssente ne mutwala mu zi studio from scratch ne mupushinga kyonga abagezaako yeswangizi nkyereta bwininwagi from nowhere emulabye mu zi competition za Coca-Cola ne mufuula sita gwe tumanyi ereeta Irene Ntale ne mufuula star ereeta kana akawala kentere ulize Azawi amujje no biki mu kutunda emmere biki ne mufuula star naye ffe tuyina abantu balowooza nti olwokuba adde star Sami amwegomba Sami atandise otambulira ku ggaali ye eventually Sami agassegassa akubye ka hit mbolo Adam Makins kichamu kifu kifu kale tukkiriza webale wamuyamba okutambula naawe nereka kuvayo kireiminga nti you didn't make anyone Sami embozo oyinza okugiwanvu yeeyo netugituulako mpaka nkya naye mbadde nsaba nga bw'ogambye nti omuntu oba olina kyoyambye kidde ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo omuntu oba olina kyomukoledde leka ye abakuwa ebimuli so sigwe kubanja bimuli ojja kulabika ng'omumbatuutu omuntu atategeera mu bantu abakulaba akasembayo ku entertainment part omukulu ali ene skin naye nga tuva ku kiri obuto terugenda kuggwa bikyagenda maaso okugjako nga taata afudde omusika n'atwala oba omusika okukita oba omu ku bakabaka ave mu lubiri wategede either kabaka ava mu lubiri omwana akwate oba omwana agamba awo wayo no lwa kitange kangende nkola olwange ontegedde wekitaba ekyo tukyagenda paka katubasabire ababagoberera mukimanyi bulungi nti buli muntu atuukiriza mu lugendo lwe yaleeta mukama lwe yamutuma so bakole bye bakola naye nga bakimanyi nti waliyo ababalabirako waliyo talenti ento ezijja naye nga zibatunuulidde so buli kyokola manya nti waliwo gwe kigenda okuimpakitinga mu bulamu bwe Sami waliwo omusajja omukulu omulala bagumita mwana muto ndowooza Alien Skin Alien Skin fangoni muto saga ezize zikolebwako ez'enjawulo babegako uno manya bakubye omwana manya afudde juzi jjo lyabalamu juzi wano ali kusala malodi manya motoka bagikubye amasasi mabegako wali grenade ebadde bagironze wali basimba ennyumba ebadde mukubye omukulu bamukutte agenze abisanya erira bamukubye ejjinja omukulu okuva mu kabira eno enebera winning formula ye nga kuyajira oba ade kisokera ddala adde
tewali winning formula eya violence we yali ewangudde. Ateriwo tewali. Mbumayi winning formula is violence. Nze nzoganya. Tewali we yali ewangudde. Rest in peace. Ngangambe mukoledde mutusizane mu top 10. Tewali. Anti kalate cha top 10 tunagendayo ade tugendeyoko. Ndi wakoma okuwulira alien skin nga trendinga. Abadde alina kapati music. Ndi? Alina kapati kabadde kuwanuka akagwa akapati. Okay. After how long? Kati alina ki? Gwe yalo ngambe di alien we yakoma okubeera mawulire. Nga music ya mulesi. Nga music. Specifically for music. Kituttemuko kabanga. Omanye nyimba zafulumiza mu time eyo ogenda ku channel ye. So ekyo tujja genda yo olimpo. Olala. Ne kanjogere ku kino. Wado ina ka rest in peace koleta. Rest in peace. Radio. Omugenzi ajidde wasamini. Before mugenzi nga tannafa. Kasuko oyo kukuwaza banga. I think yali incident ndoza kukufa kwa Ivan Semwanga. Yes. Abakulu abo bajja bali loza mikwano gya Semwanga. So bajja kulumbera omusajja oba simanyi kyalo exactly naye kyemmanyi bafuna obutakkaanya. Ndoza ne DJ yagana obokuba oluyimba lwabwe. I don't know what happened. Ne bigwanga omwana oyo omugenzi akutte laptop y'omwana agikanyuze mu swimming pool ataddewo ensasagge. Now after that kukavaayo akola remarks zino agamba bannange ebintu bino ebyokukyankalanya abantu nobba tukolako effujjo violence. Lumu balikwata omwana oyo, omwana n'amukwata mu bbanga n'amukuba wansi. Omwana oyo ayizo ajja fiira mu bintu byaki byobuvuyo. Era ndowooza olaba, era ndowooza ojjukira era ndowooza olaba omukulu we yafa ka audio tokajjukira nkali kalina batansi okwetika kasuku. So nga ate yayogerako bwogezi kikyengezako okujjayo. Nange nja kukyogera. Violence around Fangon esusse. Kisusse. Okwo tekukyali kuzoganya. Wabula kati bali mu kwonoona. N'akatono akabaddewo. Omwana oyo bitakyuka, omwana oyo tomanya biddirira. Because mu kuzoganya kuno n'okukola entalo ennyingi okola abalabe bangi. Very true. N'abandi kuyiriddewo omubiri. Ne batya. Era ogolaba bafulufiga ababeera nkusaidia y'omusajja tebakyaliyo. Bagundi aganze Kabira navaayo. Olere navaayo. Lwaki? Kubanga waliwo n'ensasagge ya Palaso. Okategedde. Batuuka ne kussa. Okusaanyawo buli kimu kye baasanga. Kati okimanyi njala okujjayo nti abalabe okola bangi. Kati omulaba ayinza okukozesa opportunity yonna n'akujjawo. Nga mulala yakujjeewo. Temanya na mulabe ki? Yes. Akoze ekyo. Yes. Si mu bubi. Naye omanyi omugenzi nali mwagala nnyo mwana. Isima. Jajja Ichuli. Isima we yafiira. Yali akoze abalabe bangi. Kati omulaba asobola okukozesa situation eriwo nakola ko omulabe. Nga ne target yennyini tusobola gimanya, tusamanya ani yakoze ki. Mulowooza bya campaign naye ng'eyamukubye yamunyiiza dda alinze bulinzi time. Daba wakunyigira awantu nga tosobola namuteebereza ye. Tosobola. So violence teyina we yali ewangudde. Ge mazima. Tosobola kozesa violence kuwangula. Tosobola. Bino bimu. Bali manyisa nti abayimbi bakola ne start sezo
Andi zino tezikyali stunt. Stunt kiryoke kuba stunt kiba kipange. Sicho stunt biba byakuteesaamu naye ko mune munnamawulire omu simanyi oba kyajjukira waliwo emboozi etambula mbu balina gwe beeyagala naye kati ng'olaba waliwo munnamawulire gwe yakubira essimu yali agenda ku mpewo tuli naye awo n'amukubira n'amugamba kati bulaza leero mpisaamu kati gamba olina we watusanze owategedde yes. Era omusajja n'amuyisaamu ku mpewo nga tulaba. So stunt zibaawo. Nesisuubira nti omuntu ayinza okukola stunt ku bulamu bwe. Timunkube ejjinja. Kube motoka amasasi. Kube motoka amasasi. Ezo na stunt. Amazima gali nti alabika anyiziza abantu bangi. Era nja musaba yekube mutima. Ye mwenyini ye kennyini ng'avudde kuba gaali yes. Yeggalire mu kisenga asooke yerowoozeeko nnyo ti lwaki nnamba esinga enkolako obulabe kati ng'ate luli yanjagala lwaki effujjo liyitiridde kati lwaki liyitiridde ekisookera ddala ekyokweyita mafiya boss akireke teri mafiya gwe batuukako Kibanda tebamutuukako Omanyi ebbanga lye baatwala nga banoonya esikoba. Anti Kibanda omutuukako ebiseera ebisinga osooka kutta bali bonna. Naye kola bakutuuseeko nga bagudde weebali. So bagudde weebali kitegeeza toba. Obategedde. But okonna okwejubisa kubaawo tulina abeeyita big size tulina abeeyita gladiator omubanda you know ekyo musicale naye engeri gy'okivuzeemu so nze ndowooza wambuuzizza kinaamulekawo oba kimukolera kimukolera era ekiba kimukolera kinaamutuusa anti violence esobola okukoleramu for some short time but osobola kuwangula kyolaba ombuuzizza ye mutuusizaawo no Alien oyo before all this yalina ennyimba ezaali zikutte ekibuga kino ebiseera ebyo walyoke palasa amukuba oluyi bino yali abikola naye nga ne music waali ekisigazaawo Kamiiri oyo for a very long time ensasagga agikola neteerabira ndongo oba oli abo abakubye tune kati yabadde amunyiigidde akasajja kayimbye okitegeera kati nze nno nsuubira Alien Skin tetwamumanyira mu kukuba bikonde twamumanyira mu ndongo adde yawandiike tukole music tetwamanyira Alien Skin mu kubeera Kibanda music adde yawandiika lyrics ze ziri yajjanga zanjawulo yalina basiti addenje ebiseera ebyo yalina mbu n'akakoola yalina ennyimba nga 3 nga z'amaanyi abantu bazaagala addeyo kupeera era yina kino ekipya kyaleese very true naye obuzibu obwajjira wano tabeeranko politician Alien Skin tabanko politician ate taliba Alien Skin is amanye freestyler omuntu ali mu bulamu bwe kyolanze nyigira nnyo abamukwata ne bamuteeka ku kaddaala k'ebyobufuzi walaba we bamukwata ne bamutwala ku baana aba DF walaba byayogera nze bankutte nziba akasimu ono bamugira bitaala maiden speech yali ayokya bwokya omukulu mu katebe we yali n'ayagala obagayo ba microphone bagijjeko ati omubbi wakwatagana n'omubbi n'akabalekera nkugambye ekyakkeezo yamuwaamu musajja atudde wali kakati gye gino emirembe muzeeyi gye yaleeta so he's not a politician omuntu atali politician aba tamanyi nnyo when to say what where how freestyle asigale mu ndongo ye abantu bajja mwagala bajja mutegeera ekirala eggaali eno ogiraba
ekubaako ng'okyalinawo kye bakuggyako. Kye bakuggyako kye bakukongolako we kiggwaawo tebajja kubaawo. Abaana bano bakwetoolodde bakuliko because bayina kye bakuggyako. Oba okyayo oba olyawo. Kati omwana najja nga yewe buddamu bwe gugitagaaliyo naye yaliwa buddamu. Amanyi we ngenda ne alien. Ekyokusula shwaddiiro ekyokulya shwaddiiro. Ate nja kufunayo n'ekyesatu. Ne bwe kimala okuggwako ojja kana kuyita kamanda mudogo. Weebale nga takyawulira. Naye kyekireeta kano bano ke bajja ne bakulyako. Ndongo. Ye peeni n'endongo bye bivulu. Kati wotandika okunyiiza abantu abasinga mu bizinesi, gwayombye ne promoter, ye gwayombye ne muyimbi gundi, ye gwa kitegeeza ne bano ba consumer babendo bakutta. Ontegedde. Bakuta. Amazima gali wegatirwa kusudia ku social media and what. Musajja waffe yakoma okukola ekivvulu eki. Kime kyaseringa out Freedom City. Okuva ku olwo byonna byabanga bya propaganda. Gende wankulu kukulusooka, genda ku Gudo, ennyumba simanyi weetuuse, baramuzimbira nnyumba. Genda ku kyeyakola. Byonna byali byakugatta. Kati weewalanga nnyo okubeera ng'omanyikiddwa buvuyo nti ozze okoze show. Tanaapu yali afunye abantu be ye baalina okufuna. Yatozze bakusibye ku musaalaba nga Yesu. You're mocking God. Christianity fraternity egenda kuvaayo. Naye oli mumu. Exactly. Kati ekivulu ky'okwogera ku alien skin gye yayimbye ne kibuutikirwa ate ekibi kye yakoze. Criticism ye yayimuka ate. Exactly. Kati senga ebyo ebintu atuuka n'abyewala. Because we yatandika endonga bamuliko bonna tebaaliwo abasinga. Oza n'okwesanga be yali nabo in the first place bo baagenda. Sibaalina. So addeyo ku drawing board kubanga mu bisitalo ye byayimba era mwe yajjira. Era abantu bajja byagala. Ekigedde nze nno ndowooza bitamukwatako olumu abireke tabikomentingako asirike nze ng'omuntu wendowooza. Otherwise is a talented guy mu mbeera ze. Yes, amanyi engeri y'okugattagatta si muyimbi. Yes. Naye anti kati nga si muyimbi ayizolooza si muyimbi. Kyengezaako kugamba si muyimbi in this sense of mbu nga olaba Chris Evans mbu eddoboozi liwooma nga olaba Saha neera mu ngeri ye yagatta mu ngeri ye ayina engeri gy'agatta ebintu bye era oliwo badayihadi be exactly era abantu baabyagala. Kati wategeera ekyamwagaza abantu in the first place. Trust me. Sami siyinza kususa wano naye nze akaseera akumpa mu entertainment part nagamba nti Focus TV tukuwa ebintu 360 tukuwa political tukuwa entertainment tukuwa social life tukuwa motivations buli kimu kyoyagala mu bulamu bw'ensi eno okulaba nga bweyongerako okuva wooli weyunge ku Focus TV subscribinga sharinga goberera tube nga tufuna ebintu bingi nnyo ebikwata mu bulamu bwaffe. Ekyenjawulo kye tulina ku show zaffe newankubadde tukuleetera amawulire ago gaba gatambula but tubaako ebyenkizo bye tugattirizaako. Nkakasa nga omuntu abadde awulira sheno ne waba muyimbi ne waba muwagizi wa ndongo obaako by'opiikingamu. So Sami nkweyanza olw'ekyo nti mu kulima story y'engeri gy'ogigattamu mubaamu ekinyusa omuntu kyaganyirwamu ekisooka okuyoboliza amawulire. So tetuyinza kubeera balyazaamanya tujja kukoma wano tusigale mu vidiyo eziddako mu maaso eyo mbeebaze okubeerako musigale bulungi mweraba. Sami amiina akaseera akalungi. Amiina weebale kunkyaza. Kusubscribinga ku Focus TV bingi